Pulezidenti yoweri kaguta Museveni ng'ayita mu ssemateeka w'eggwanga mu obuwayiro okuli 18 akokubiri 18A akasooka 1013 akasooka naka 1014 akasooka alina obuyinza okulonda baminisita ne ssabaminisita bandukanya nabo gavumenti. We are lucky that we have a president who thinks ahead. Nga minister oba eya MP kwanga minister ali mu parliament bamuwe mmotoka nga MP ne bamuwe mmotoka nga minister kati amafuta avuga aga parliament n'avuga aga executive ayina emmeeza eya MP n'abeera n'emmeeza eya nga minister kati tugamba nti okukwonoona ssente ekirala prime minister ate naye MP kati fe tulaba waliwo obuzibu. Prime Minister ye lead of government business alina okubanga ateekera gavumenti kati ate wabeera nga ate mubaka w'abantu abantu agenda bakiikirirako ddi yaba ffe n'ensonga ya attorney general ne deputy attorney general. Constitution egamba nti bwe bakulonda okubeera attorney general ne deputy attorney general ofuuka minister. Kakati wobeera ng'oli minister ate ng'oli attorney general abantu ogenda bakiikirirako ddi ogenda tula ddi ku kakiiko ka parliament kati ffe tulaba nti okwo kugatta amasiga gana abiri esiga erikola amateeka lya parliament n'essiga erya gavumenti eya wakati ekiyita executive. Ffe twagala kooti esalewo etugambe nti webanga tukulonzenga wabula okusinziira ku bannamateeka bagamba nti Pulezidenti yoweri kaguta Museveni akozesa ssemateeka wa Uganda ono n'asukka w'alina okukoma ng'okukwata babaka aba palamenti abalondebwa abantu n'abawa obwaminisita ne basuulawo obuyinza obwabaweebwa abantu okubakiikirira. Kati ffe tulaba waliwo obuzibu. Prime Minister ye lead of government business alina okubanga ateekera gavumenti kati ate wabeera nga ate mubaka w'abantu abantu agenda bakiikirirako ddi yaba ffe n'ensonga ya attorney general ne deputy attorney general. Constitution egamba nti bwe bakulonda okubeera attorney general ne deputy attorney general ofuuka minister. Kakati wobeera ng'oli minister ate ng'oli attorney general abantu ogenda bakiikirirako ddi ogenda tula ddi ku kakiiko ka parliament kati ffe tulaba nti okwo kugatta amasiga gana abiri esiga erikola amateeka lya parliament n'essiga erya gavumenti eya wakati ekiyita executive. Ffe twagala kooti esalewo etugambe nti webanga tukulonzenga mubaka wa parliament sigala ng'oli mubaka wa parliament kubanga ffe abaakulonda. President alonde abalala nga bwe kiri e Kenya minister tateekeddwa kubeera mubaka wa parliament era kyalambika mu constitution yaabwe naffe kye twagala kibeere kubanga tulina otambulira ku demokrasiya gwe constitution gyerambika. Naye yo constitution ekintu ekyo teyakitunulira. Constitution egamba ki? Constitution yo inga yo bwetu bwerambika nti president ajja kukwatayo mubaka ajja kulonda baminisita ng'ababaka naye ate yo tegamba nti vice president oba attorney general bajja balonda ng'ababaka naye ate tulaba nga naye abagenda abalonda. So constitution bagikola mu 95. Constitution erina okubanga etambulira ku mulembe oguliwo nti omuntu wenna wobanga olina ekizibu ky'osanze mu constitution kubanga naye yakolebwa bantu tukireeta mu bulambika mu kooti ne tugamba nti zino ensonga muzitunuuliremu era kitusaba kooti etunulire ensonga ezo kubanga already yasalawo nti omulamuzi tayinza kubeera mulamuzi ng'ate akola. Bano okuli George Musisi ne Aboneke Michael baddukidde mu kooti etaputa ssemateeka okuba ttooki mu nsonga eno. Inga yo bwetu bwerambika nti president ajja kukwatayo mubaka ajja kulonda baminisita ng'ababaka naye ate yo tegamba nti vice president oba attorney general bajja balonda ng'ababaka naye ate tulaba nga naye abagenda abalonda. So constitution bagikola mu 95. Constitution erina okubanga etambulira ku mulembe oguliwo nti omuntu wenna wobanga olina ekizibu ky'osanze mu constitution kubanga naye yakolebwa bantu tukireeta mu bulambika mu kooti ne tugamba nti zino ensonga muzitunuuliremu era kitusaba kooti etunulire ensonga ezo kubanga already yasalawo nti omulamuzi tayinza kubeera mulamuzi ng'ate akola mu gavumenti. So tusuubira nti kooti ejja kutunula mu nsonga eyo. Kulaba nga balundula ssente y'omusolo gwakulaba nga bateeka gavumenti eri executive ku nninga gwakulaba nga nti bakola amateeka bwe gaba gazze nga gavuddemu executive ate mu ababaka mwino gakubako ebirowoozo nga temwina mukyekubiira naye ate bwebanga cabinet yagambye tulete etteeka lino
kakati gwe ate bw'onootuula ng'omubaka akiikirira abantu bo ate onooli ku bakooti ebirowoozo ate nga mwaliisiza mu kabineti tulyagala kitegeeza nti abantu bajja kuba tebafunyeemu kuteesa ku tteeka lino nga tewaliwo kyekubiira. So tulowooza nti bwe tunaakakasa kooti ensonga zaffe ssemateeka waffe teyatondebwawo kubeera nti waliwo essiga erikwatagana ku neddala. Kooti eno yakisalawo dda negamba nti ne bwaba mulamuzi ng'abadde akola ng'omulamuzi ate bamuwa omulimu eno mu executive nti aba takyalina kukola nga mulamuzi kubanga oba ogassa amasiga gombi. So tulowooza nti kooti bw'eneewuliza omusango guno ejja kukkaanya naffe era ewa ebiragiro nti abantu abalondeddwa nga babaka balekerawo okulondebwa nga baminisita. Bwe bakulonda nga minisita ekiri okiveeko olondewo kikiri okiveeko ekyobubaka constituency yefu n'omubaka omulala gwesindika asobola ogiteekereza nga talina mukyekubiira kubanga abamu baba basuubira na kubalonda lisiti ne zifuluma ne batandika okulowooza nti oba oliawo kabineti lisiti egenda kujja myezi 6 tayagala kunyiiza executive kubanga akimanyi nti agenda kubeera ku lisiti. Omulala nga tayinza kubuuza executive bibuuzo kuba ate yabaddeyo nga biyisibwa. N'olwekyo tulowooza nti ekyo enkola nkyamu era tusaba kooti etapita ssemateeka era ewa ekirangiriro kirekeraawo abantu bakiikirirwe buli siga nga liteesa likola emirimu gyayo nga teri mukyekubiira. Bano bagamba nti ababaka bano balina okuba n'obukiiko bwe bagwamu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe wabula pulezidenti abatikka obuvunaanyizibwa obususse. George Musisi agamba nti ababaka bano bazibuwalirwa n'okusalawo era kino kiremesa n'amasiga 3 okukola obulungi emirimu. Kooti eno yakisalawo dda negamba nti ne bwaba mulamuzi ng'abadde akola ng'omulamuzi ate bamuwa omulimu eno mu executive nti aba takyalina kukola nga mulamuzi kubanga oba ogassa amasiga gombi. So tulowooza nti kooti bw'eneewuliza omusango guno ejja kukkaanya naffe era ewa ebiragiro nti abantu abalondeddwa nga babaka balekerawo okulondebwa nga baminisita. Bwe bakulonda nga minisita ekiri okiveeko olondewo kikiri okiveeko ekyobubaka constituency yefu n'omubaka omulala gwesindika asobola ogiteekereza nga talina mukyekubiira kubanga abamu baba basuubira na kubalonda lisiti ne zifuluma ne batandika okulowooza nti oba oliawo kabineti lisiti egenda kujja myezi 6 tayagala kunyiiza executive kubanga akimanyi nti agenda kubeera ku lisiti. Omulala nga tayinza kubuuza executive bibuuzo kuba ate yabaddeyo nga biyisibwa. N'olwekyo tulowooza nti ekyo enkola nkyamu era tusaba kooti etapita ssemateeka era ewa ekirangiriro kirekeraawo abantu bakiikirirwe buli siga nga liteesa likola emirimu gyayo nga teri mukyekubiira. George Musisi ssemateeka bwe yasalawo eba ereese etaddewo enkyukakyuka mu ssemateeka era njagala nkubuulire nti lwakuba abakirimu bakiryamu tebayinza kuyibirira ku palamenti ne bagamba nti bannange nze ndowooze n'ensonga tugitunulire tebayinza kyobula naffe tuvuddeyo nti ababaka abali eyo minisita wabeera nga minisita akozesa state resources n'agenda n'akola campaign ng'avuga mmotoka eya gavumenti ate nga mubaka kati kiba kitegeeza nti naawe ali eyo ng'oyagala kujoyininga kalulu kikakatako okujoyininga petition eno kuba ekisigalidde ku musango guno ye kooti okuteekawo olunaku lw'enaayita enjuyi zombi. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindiri.